newankubadde nga badde obwedda alina omutindo omulungi ku kisaawe. Finally Kyaggwe, they have Kyaggwe finally. Kaze n'amasannyalaze ne baddamu ne bagunyweza abakochi counter attack yindo simula omupiira. Abasezi mujja bawulira tiimu Saudi gye muli bateeka okuba nga gye bali. Kochi baleesemuuko amasannyalaze amalala, bayingiza abasambi babiri balina gwe baleese omweru nganze shat namba 9 baleese omweru nganze shat namba 9 bamuyita Chris Kyaggwe again. Kyaggwe balina chance guzeemu ne gujja abadde busuulwa Shikanga namugamba mpa mukube bane kumwoca ne kuvaawo tebinagwa Siasa Sembalirwa Yosef Nadamu na breaking a deadlock. Shikanga Emmanuel akubye Nyanda goalkeeper Jora mu bugembe ne kumwoca naguteekaawo. Free kick ya kochi gwe muganda wange yakatwegattako. Comment yoteeka gye tusoma ye timu omujozi namba 6 in fact bamuyita Kiza Joseph. Kiza Yosefu. Free kick yino daira naga nti muno mbukwata.